teri Sheikh taliyo na mu nsi muno asobola kuddira n'olaba embeera Ssegirinya gy'alimu ekyokusooka musiraamu muno wabanga mukulu Umar ddala nga asaba edduwa neekola ng'asobola okutta abantu mbadde njagala aginsabire kasajja gw'oli kabi nnyo tekye yeerabidde yabyogedde nga yagala come back singa omusajja ekintu kyonna kimugwako oyo Umaru tola abantu li bamufulumiza obufaliso nga bulinga obufukeko omusulo ajja kukitegeera kyoyagaliza muno naawe ojja kiraba olulala naawe omwana wo ojja kituukako sawa zino osabira Ssegirinya okufa golowooza ensoga nagikungula abaana bo balitunula batya ku baana ba Ssegirinya enkya nga baga tata mu yasabira tata waffe naafe naye tulabye bangi abalinga mukulu Umaru nga baagaliza bannaabwe entaana ate ne basookayo kati gwe baseeka ki ata spreadinga gospel yakusonyiwa gwe Katonda anaakusonyiwa atya era ddala kikyokola gamba oli mulogo bulogo yambasirasira ino olimba olugamba nti wologa atuukiddwa okufa ne weewaananga wookola kumba amaanyi ga Katonda kati mukulu Umaru mukulu Ssegirinya ono nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno bwe simanyi kigenda kudda ye Umaru sawa zino goni n'avaawo agenda kuba kazito kanene nnyo ng'omuntu kanene atajja kawulira Ssegirinya talina kyeyakola Umaru yawabula yamuddiza ebibye waliwo abantu abeerimbika mu ddiini zaffe nga bo bazze kukolera mu bikolobero kati ono omusajja abadde yeetaaga yennyini bamukwata bamukumako n'omulimu bamwoki kugamba nze natunuulidde mukulu Umaru ne mwewuunya ku bigambo ebimuvaamu eri musiraamu munne ensi eno gy'olabanga ennene ejja kufundira Sheikh Umar Lema ediyo David Lema ali ku Serena oba Lema ayingirira wa mu bintu bya lidiyazi kale anti Lema tateeka bivulu ne lidiya tategeka katusooke tunoonya ani yategese Lema ani yategese lidiyazi olutalo lwa kalo Nantongo ne lidiyazi Lema abiyingiriramu wa kuba nalabye dasi kwa yakoze interview ani yayimba ka best friend we bali mikwano gye bana abamu nno ebintu bya kalo ona mukwano gwennyo buli ekimugwako bonna ono buli muwala ono omukulu ono yamanyi obulungi ebintu bya kalo mukwano gwennyo era lumya mutuma kunagana omusajja oyo mawa namukola ki ne kalo mune tolina kiwankola ne tuba tukubuulira amazima ali kumpalanirako ate banga ali kumpalanirako ate nekya oyogere ku kyokuteekako simanyi yamutadde abo bonna sinalaba asobola waliwo omuwala katikula alina cousin sister we bamuyita DJV DJV ennaku zino ye friend nnyo wa Chameleon bamuyita DJV akola ku Energy Radio DJV nali yeyita I want DJV ku Instagram kwe yasinziira n'ayogera ebintu ebingi n'ebimu nga cousin nga byavaayo n'ayogera ye agamba ekimuluma bano mu lutalo lwabwe every time badraginga Rema mu lutalo luno agamba friendship ya Carol Nantongo ne Jasmine teyali organic wabula bayina common enemy eyabagatta according to DJV agamba balina common enemy eyabagatta that's Rema nti Jasmine yali tayagala Rema ate nga Carol Nantongo obambo manager we top manager ategeka nnyo Rema nga ate ono yeri bate bamuwa bivulu kati nga balina common enemy ye Rema kati obuzibu we buva nti common enemy webegatta kati ate Carol Nantongo yafuna chance esemberera eyaviirako Rema ne Jasmine okuba ba enemies era we yavayo n'awandika n'agamba vaayo gamba abantu obannimba oba teweegatta ne Kenzo emirundi 3 mu buliri bwabwe nga tebannayawukana nga gundi nga DJV agamba Jasmine nti ne Kenzo so ne bagamba era kino ekyabawudde nga Jasmine we yayawula Kenzo ne Rema era kye kyayawudde Carol Nantongo ne Jasmine that's DJV ne mukubirako essimu DJV nenjogerako naye
nangamba nze kye nakoze nakikoze nakoze awareness bwe natuka okukola interview ngenda gikola naye abantu abo balekerawo okukola ki okulimba abantu kati then ne baleetawo propaganda wa Banina mu Chris Banina bana abantu abakazi ababiri Jasmine ne Nantongo si bana ba high school Banina wa bana ba high school muyimbi naye mbone bagamba mbuno ye yawudde bana ababiri yawudde Jasmine nani ne Carol Nantongo abantu abadde ko ne Carol Nantongo mumanyi class jabera nayo toyinza Banina kiwazi Banina muyimbi munakyalo ayino buyimba bwe webuli yes so olutalo kwe kukomawo olutalo kwe kukomawo mu mawulire ani anedda tolimba abaana ba Luganda bani babanina omu Chris ye yalemera wano ye yali babysitter France then oli omulala nga ye chefu naye nakola ne interview nyina akingamba anti naye nga babysitter kati one yali babysitter anti mpa information kati bwe yakomawo wano nalabanga okukyusa pampa kisuse oli yenga already ayino mulungu ate ng'ono ayagala okuba serebu balongo kati Chris ayagala nnyo okuba serebu kati ono ye waso yasigala alinga ye kato yayagala nnyo obwa serebu ye naasigala wano yetooloola seated in a corner yoyo muyimbi ayino bimbe bulungi on alabika mukwano gwa Brunoke ono Chris Banina muchi mu music mu nsonga y'okusitula obuuma etowakana anti Banina oyo mulaba abeera wano ayimba ino yimba bambi bulungi ne kupapaaza watera okubeera okewa mukulu Semakula naye alabika bulungi muruka avuga ya beeyi nesimanyi oba sente mu music mwazijja ate abadde akolera Europe omuntu abadde akolera Europe omuntu abadde mu Europe omuntu abadde mu Europe manya abavudde ku kyeyo nga bana desiringi ebibiri babakadama bagundi besabuddi na Dubai ate oli omukyala yavudde Canada ayina ki ali wali awo oli wali jemba gwe yakutte nyonyo ensonga za Banina mukulu Banina abavudde e Bulaya endongo ekyaganye ate omwana oyo amanyi okuyimba ayimba bulungi ku kyoba omanya naye ekizibu kyalina sikatisakozi abaana bakizibu kibayina wafuna mu akayimba aka naafuna omukyala ebyokuyimba nga bivaako wano waliwo omuvubuka amuyita Koko wali awo Koko promota abeereyo Ntebe yaleeta omwana oyo ng'ayimba nga fiki family wali bamuyitaani omulenzi oyo yakolako simanyi mu ndongo simanyi omuyitaani bamuyitaani omwana oyo muzeeyi yayimbanga nnyo nga fiki awo waali omwana olwakubayo obuyimba bwenge obwo naafuna omukazi ali myaka nga nkaaga oba yajja muyina naye ng'oli mwana nno muto kandi ngenda kukulaga lwakuba nti nze nyina kigambo kya Muganda mwa kyayogera luli kyesaagala nakiwuliriza gye yagamba saagala tusogole bantu baffe nekiwulira nnyo nesakozi nga twagambye okukola bano bayimbi banyimba bbiri nga twagambye okukola bayimbi abaava mu gurupu ya mukulu Maweegi baali bayina Danu Eagles ng'ennyimba ze baabakolera kwe baakoma nabafuna bakyala abantu bagala kutukyayira ddala kati sebo ennyimba tugenze tugattako kwani ku bayimbi baffe Danu Eagles abayimbi balina ddala ennyimba ani ayinayo ngulya natonda kati omuvubuka oyo kakati ndowooza kati nole bano mpalaniraako yeyazze omanye kano sakozi zirina ebintu bibiri otaba nampalaniraako na Dankani oyagala okujja mu mawulire
ebintu ebirundi egi era gyageza buli kintu kyonna ekibaawo kiri omuntu gwe kituleetera nga bwe tumumanyi naye n'afuna kamera n'atuula wali n'ayogera oba n'akwata essimu ye kati ono kulisibanina simanyi kulisibanina abali naye talina wafulumira kubanga wayita bamuzenga na konferensi y'abamawulire tebagenda talina kyagenda kubagamba so alipira olutalo nga luno kati agenda kutaayo oluyimba Lema anti kasita owulira ekintu nga kikulonye Kenzo automatically kiba kireeta Lema totawaananga kugamba nti ki buli ekizibu ekigwa ku Lema kino kona ku Kenzo buli ekizibu ekigwa ku Kenzo kino kona ku Lema era kakati senga ogamba nti federation simanyi ki Jasmine Kenzo kwa uli akagambo Kenzo pa automatically Lema jirawo gweta wawuliranga abaganda bagamba nti ejja bbiri sooka mwana anti womala okuzaalayo omwana wato kyalivaamu era nowagala n'ofumbirwa wakuba nnamwanda oli ng'afudde bakubala Jasmine yalaba ddi Kenzo nga Lema akyali ne Kenzo nga baayawukana baali ba mukwano nga Lema akyali wa Kenzo nga Lema akyali wa Kenzo Jasmine ne Kenzo baali ba mukwano era ndowooza Jasmine yali mukwano era gwa Lema we mbaseerabidde naye tuve ku Kenzo ekiwulira Jasmine bangamba yali mukwano gwa baali ba mukwano kati ebirala ebiddako awo simanyi naye nga baali ba mukwano ng'abantu ontegedde kyenkugamba Lema Kenzo ne Jasmine baali ba mukwano ng'abantu kati ebirala ebiddako awo sibimanyi naye nze kyendabawo ekizibu kimu era lwakuba Zubeda yabisa amawulire ga Nantongo obuyimba bwawe bubadde butandise okutambula nga butambula bulungi Zubeda yabubisi Zahara Toto ne Zubeda be babutaddemu enfu kakati kiri kyobadde obuuza nti ayingirawo mu lutalo Lema ayingirawo mu lutalo lwani lwa Kalo Nantongo kyolina okumanya eyo nnono y'abakazi abakazi mbasajja tekibeeramu nnyo naye abakazi abasinga balina mpalaniraako kasoli amanya nti mukwano gwe waliwo omuntu gw'atayagala kiba automatic nti naye alina okukola ki okiyingiramu ne balwana entalo nga bazirwana bombi mpalaniraako yabeeramu ne waffe twamuyina mu Eagles omwo eteri New Eagles naye eri Eagles enkadde nga Sitesha bw'aba alina gwawalana butereevu negundi alina omuwalanirako Nantumi ate bawunzika olusi kigenda nekiwunzika nga abaali olusi balwanagana bonna baali ba mukwano ng'ate gufudde nga nabo batandise kola ki kwewalana kati abakazi ebyo babikola nnyo gundi oyo simwagala omukazi oyo ekikazi oyo kyantama nti noono n'atandika okuwalana olw'okuba oli muki mukwano gwe kati ate bano ekiseera ekibasinga nennatabula oyo gwe mwogeddeko omusajja oyo azunzazunza enankani yasinga ndowooza n'okuleeta obuzibu kubanga oli gasoka nti oyo yanjagalira omusajja butereevu noono alina okukola ki okuluyingira mu mukwano gwo kati abawala bwe batyo bakola ki bwe bakikola kitera nnyo okutambulira mu mbeera ya mpalaniraako gundi yanjagalidde omusajja ne bamuwalana bawalanira ddala ebitalina na makulu n'ogamba ye kakati ono ekimuwalanya munne naye ng'oli amugaaga nti omuwala oyo omulaba oyo naye namusanze yeesesaasisa ne gundi gwe tojjukira omuwala gwe twakolako wano olwala interview yali side ze ekireeyo oba abalenzi oba bamukola kyo jjukira omuwala oyo tumuyinza kuba temujjukira byalimu era abawala nga kigurupu kiri awo ow'entindo eyo oba ntindo oba side eyo wammwe gyosula mu banene kakati ekintu ekyo abawala bo bakirina nnyo tabuuza nti gundi yankola ki ono gwogamba tuwalane yakola ki ya ajja buzi olw'okubagga omugabi nti omusajja ono sikola ki simwagala so mu mbeera eyo abawala bwe basinga ndowooza oyo mugenyi waffe omukulu nga tusanze omulaba ono no jangu wano sebo avudde Germany muzukulu wayitira omukulu Germany mukozesa ki paundi euro ono ye mukulu mawa bonna mbamanyi sebo soka weyanje amanya gange nze Abdurrahman Semakula yes. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Ugamba otya? Ndi bulungi. Abe Germany vibe ebeera ntono oba? Yes. Sirwa kuba nti si vibe kubeera ntono. Omutawana gwokoze. Oninanyiza omusajja mawa. Mawa.
Atago mutawana. Musajja mawago nayinza dankani oba oli. Dwati. Olokubuza kye mukozesere paundi. Musajja wampaka nnyo. Tekirina mutawana. Ndi state. Germany side kyao. Nva Munich. Mu kibuga Munich mu state ya Bavaria. Kibuga ekikulu ekya Bavaria. Fe tubeera mu federal states. Kati Germany is a federal gundi, nsi ya federal, ina states 16. Buli state ebeera ne capital city yaayo. Nsuubira na America bwe kiri oba. Kati mu state yaffe ya Bavaria, Munich ye capital city. Kitegeeza olu Germany mulwogereye. Tulwogerera ddala, of course, yes. Kiri kitye Germany? Germany kirungi. Mutulaba? Tubalaba. Chovola mwami mawono tumulaba, mwami Dankani, omukulu oli, waliwo omulala ataliwo. Yani omusajja mugezi nnyo wa Bongo. Owo mu Bwengula? Atwera kutuula wali yani. Okay. Wali. Wamulabyeko. Wali. Sema chi ng'otusazeeko. Mbasazeeko. Nirabye njagala okiriyalinga. Ebimu abantu abajja ne batuula ku pano wano. Ne babuzaabuza. Olw'okuba nti baba batudde nabo ku pano. Baba bantu ba wano. Kati ne babuzaabuza. Okugeza mu nsi z'e Bulaaya. Okugeza nge Sweden. Waliwo omusajja omu abeera Sweden eyo. Obo gamba Eddie. Eddie Mizaya sijja muwulire mamo musajja Eddie Mizaya. Mwagala nnyo. Yajjako n'alimbalimba ensi. Alimbalimba nnyo ensi. Mumuwe kamera. Alimbalimba nnyo ensi. Yalimba kitaata. Abuzaabuza katugambe awa abantu ekifaananyi ekituufu. Ekyensi ziri naye nga ye omuntu. Ngambye awa abantu ekifaananyi ekituufu. Ekyensi ziri gy'abeera oba ensi z'ebweru naye nga ye omuntu aleme kwekubanga muki bituli. N'agamba simanyi yasoma engineer, simanyi w'amasanyalaze, simanyi awalinga amayumba, simanyi avuga baasi. Egyo emirimu mirungi. Okuva Germany paka Sweden siwala. Gwe Sweden omanyiyo. Of course. Okiraba. Naye ogwo omulimu yagusomerera. Naye teyagusomerera ku level eya university okuba nti afulumanga engineer w'amasanyalaze. Ogwo omulimu abaana bagusoma n'omwana avudde ku senior 4 wano edda ze twayitanga technical. N'ogenda n'osoma emyaka 3 okuyigiriza okubeera okuwayalinga amasanyalaze. Naye tebayinza kuwa kizimbe nga bakikwasiza gwe kati gobeera wabeerawo oli engineer yennyini yagamba Eddie Mizaya leta waya. Leta waya. Anti laba bamutuma leta balubu eyo. Kati bwe aleta balubu kyokka kye mwebazaako kiri ekintu kimu. Yeetegereza nnyo. Engineer bw'aba ateekamu balubu eyo. Okitegeera n'ategeera nti eno balubu bagiteekamu bwe bati. Sandyagadde omusajja oyo mugenda nnyo wala naye just njamugamba nti alekerawo okuwuddiisa abantu. Mbadde nsaba kubuuza mu kusema kwa omulimu ogwo bw'oba ogukola eyo ayiruda Sweden ofuna sente ennungi katugambe sente waliwo sente nnungi tewali sente embi naye sente kasita zibeera nga zisobola gwe ofuula sente okuba ennungi oba embi gwe ng'omuntu. Anti kyenkugambye tewali sente embi tewali sente ennungi naddala mu Bulaaya. Omusaala gwonna gw'ogufuula okuba omubi weebale nnyo okuba ogw'omugaso. Naye nga bwe njagala okutegeeza nti e Bulaaya tewali yayinza gaggawalirayo. Kati nkiddamu nga sikirumamu. E Bulaaya tewali yayinza gaggawalirayo. Kati njagala okozesa obwongo bwo tewali muntu agaggawalira ku musaala. Anti kyegambye naye baneekozesezaayo mwamisema kyenkutegeezeza baneekozesezaayo e Bulaaya mwamisema kula bajja kujja
kwata omusaala ogwo nga bwe tugambye nti tewali ssente embi tewali ssente ennungi e Bulaaya gwagifuna gwogifuula embi oba ennungi enkozesa gy'ozikozesaamu. Mwami Semakula kyenjagala Edi Mezaya twamuleeta wano mwe mugamba mwaba ababeera mu Europe mugamba omusajja alimba ebintu ebisinga alimba menyayo nti kino omukulu nkunyonyodde ntandikidde ku kike kyennyini omuntu aba kale Edi Mezaya nga ono bwagambye nti bwamulaba endabika ye bwalabika naye ku maalo nze nga njagayita maalo ku maalo ge mulabamu ngambye nze bigambo byange ku maalo ge mulabamu Edi Mezaya yandibadde yajja ddano ku pano ne driving license ya basi n'agijjayo n'agiwanika bwati n'akatabo akamyufu kagamba yandibadde yakawanika dda bwati ne bakalaba mu kamera ku maalo g'ayina okitegeera. Yes, kati bwe mwamukaza wano ne mugamba nti kati ate wazza otya nti ku luno najjiddeko e Uganda. Oli dual citizen. Lwaki tabutulagaako? Okitegedde ssebo? Twagala atulage ku butabo obwo, twagala atulage ku driving license. Mugamba Edi Mezaya bali presentinze bubi bwajje eno. Yes, kati atukyayisa ne tutuuka wano ffenna ne batuyita ab'ebicupuli. Ne batuyisaamu eggaali. Olw'omuntu omu Edi Mezaya. Bw'aba simuyinaako buzibu. Naye alipresentinga abantu nga talimba. Bw'aba ayagala okwogera aleme kwogera ku Europe as Europe in general kuba tagimanyi tagitegeera. Nze sisobola kunyumya ku Bungereza gye sibeera nenjikutotolera nga njinyumya nga njigase wamu nga Bulaaya. Ensi ezo oziraba buli nsi eyina ekintu ekyayo ekyeyawudde. Kati wagala ayogere ku Sweden yokka ate ne Sweden tagitegeera. Talina kyategeera mu bujju. Edi Mezaya yalimba nti avuga baasi. Kati omuntu avuga baasi bw'abanga avuga baasi ajja atya okusaba omulimu wano. Kati omuntu yayiga driving license ya baasi ajja atya okusaba omulimu mbu wano agende mu ministry. Yagamba ministry laki? Ano gogo ogamba yajja kusaba gwa uchuli. Yagambye nti bwe bamugeba ku Nuupu yagamba nti ye kyamuleese mu Uganda kuteekayo mpapula ze bamuwa omulimo asobole okuyigiriza simanyi ministry oba by'ebyentambula ya driving license oba kati abitegeeramu ki? N'agamba nti wanaagenda license driving permit zanagaba era obubenje bujja kendeera. Ekyo kiri okay naye tasobola kuyigiriza tasobola na kuraninga ministry eyo. Ffenna ababeera ebweru kikubeera kyangu okutegeera system bwetambula n'olaba ensobi ezikolebwa wano ne bali bwe batereeza n'ekyo tekikufuula nti osobola tekikufuula mukugu. Togamba aweereza wayeri Otegeera ayinza okuba nga akola ku site ez'abawayalinga amasanyalaze. Nze omanyi ebiseera ebisinga obungi omuntu bw'aŋŋamba nti wannimbye mbuuza nnyo n'akabuuzo nti nakulimbye eki. Era Mezaya kyemanyi programu omukutu guno agoberera nnyo. Mu biseera bya COVID twakyazaako Mezaya. Era nagezaako okutulimba era yo okulimba kwe kwakola nnyo yasooka tuwayo ssente twemuwakanya nnyo. Nawe akansooka emba weno kusene mu kakase kye tukolera. Yatuwa. Sebo twali mukati wali waggulu yatuwa. Yatuwa emitwalo gyalingana. Abalimbe. Atulimbe bulungi. N'agamba nti eddagala lye babagemesezza. Eririgema nte. Ne mugamba nze nno bangemesezza Pfizer. Kati ate waliwo ne bagemesezza Johnson. Naye nakubidde dokita musajja mukugu tamukedde. Mukugu eri dokita n'angamba Pfizer mu America gubasinze okukozesa. Nenkuyako n'abe France ne banyinyonnyola. Aba Johnson ne bangamba Bungereza gubasinze okukozesa. N'agamba eri ewabe erigema nte n'angamba nente zaalwala Sweden COVID nga wattabbo. Kakati twagenda mbaliza programu eyo. Namuwakanya nnyo. Naye ng'agamba nti mwe mukyali wano yasinziranga ku kyawano. Okiwulya? Twagenda okumaliza programu bagana omusajja yalimba. Awo yatulimba teryagamba nti ewaabwe eri Pfizer abantu bamukozesa ddala mu America n'ebitundu ebya mu Europe ng'abagema ate nange bangemesa kyokka yatulaga nti ewaabwe eri ante. Tumubuuza eryo Sweden babagemesa libaliyita batya ng'agamba liri eno terisobola kutuuka.
nze ndowooza abe Europe balina akasajja ku nedda kati mwezo program fwe tulabira nti abalimba obuntu bwe butyo bwe tugenda tupiikingamu nga tulaba atuswaza alimbira ddala ekintu n'omwana omuto kyalaba omuntu ono kyakunnyonnyodde eddagala tebasobola gemesa bantu ne bagamba nti ate mu Africa mutwale eddagala ly'ente yemba bagemesa covid okitegeera bakubuuziza eddagala mwe libabagemesa Sweden baliyita batya tolyogera naye n'otuuka okubeera nti olimba ekintu n'omwana omuto ayavula kyasobola okulabako mbu wane Uganda babaleetera ddagala lya nte libabagemesa gwekyo nawe oyinza okkiriza kati obwo obuntu obutonotono bwe tugenda tulondamu ne tugaa kati lwaki omusajja ono alimba abantu bamuwa ssente avuma abantu awaayiriza abantu nze nkiinako obukakafu bamuwa ssente ayiseemu abantu eggaali ekyo nkiinako obukakafu Faruku bamusasula naye information gyawaayo ye ajogera ng'ono bwagimuwadde kati nga Faruku bwe nakugamba nti njagala onvumire Mawono naye njagala ogambe nti Mawa tanaaba njagala ogambe nti Mawa kiri bwe kiti kati Edmizaya ye takozesa bwongo bwe nti ebintu byagenda okuleeta alina bafollower okitegeera naye information gyogenda okuwa waliwo omuntu gwage agenda ogiwulira Duncan atuula wali abeera ne Mawa buli lunaku akimanyi nti Mawa anaaba Mawa ali bwati okitegedde sebo kati olowooza anaawulira ati atereezeemu bw'aba ng'ayagala okukolera abantu abo bamuwa ssente avuma abantu asookenga kolalist kyava gyeno naye nimbye kyanti kyava ava Sweden n'akomawo eno okuba akamwanyi Faruku naba ajja tourist ate omuntu aleeta empapulo okusaba emirimu okusookera ddala nja kwebaza omwami ono kyasobodde okujja wano ku pano ekintu kya Edmizaya kyo bangi bakyogera n'amasimu tugafuna ne bagamba ate mumuza alimbalimba so tekindowooza Edmizaya alaba nnyo puroguramu eno era y'omukola b'Emboozi Mukati ajja kweyongera ndowooza okwetereza naye ng'abantu bwe tulawa abantu platform ojalaba nga abajja wano okukomerera Edmizaya bayitirivu kuba n'amasimu tugafuna naye kye tulowooza ate anaakiralinga eyatondebwa ng'alinda era ajja kujja alimba Omanyi Faruku nagambye mu ntandikwa wama simuwalana nazze kiriyalinga nti Edmizaya lekeraawo tulipresentinga mu bulimba lekeraawo tulipresentingira mu bulimba n'akwata Europe yonna n'oripresentinga n'otuuka okugamba abantu nti mu Europe Sweden yeggulu y'omu Europe no kati tewali ggulu weriri ggulu Katonda yamanyi gye riri buli omu waali walabire omusana naki buli nsi erimu advantage ne disadvantages webale nnyo wano waliwo abagamba nti nze wano mu Africa sivaawo nga ye akasente kakafuna bulungi alya bulungi okitegedde nagamba nti kakati nze kiki tolina kyombuulira kati onoomumatiza otya nti ggulu ly'ensi nga muli mumuzira ngambye alekeraawo okurepresentinga Europe yonna n'abantu abava mu Europe oba ababeera mu Europe mu bulimba ne wrong oba false information nze Faruku kyenyinza okugamba ku Edmizaya kiri ekintu kimu nti Edmizaya alya ku bigambo okitegeera mukuba nti ate n'okuba nti okumumanya tumutegeredde ku bigambo kati bituuka nemuggwako nze akigamba ne mugoberezi wa Edmizaya ku gundi ye gye bayita agataliko sino naye waliwo bwayogera ekintu nze kennyini njagala mukubira essimu muyombese naye neŋŋamba sijja omanyi Faruku buli bw'oyogera ebigambo n'otawaayo budde nti kyeva ntugamba Emboozi Mukati tugikole mulundi gumu wiiki mumale okwetereeza mwesortinge mulabe ki kyemugenda okuwa abantu okitegeera ate yensonga lwaki nti njanyodde ebikombo atuuka abantu n'agamba nti awo sijja sobola omawe akola ki anti si muzeeyi yetufunye omukisa najja wano naye waliwo abakuba ate essimu abantu batukubi teri muntu alina nnugu ku muntu nga awulira information gyowa abantu fejja natunyonyola ebya covid ffe kennyininyini netutula bwe tuti netuseka nga tuli Kampala ntuga naye abantu babakama twatuyise ente okitegeera naye just Faruku kiba kintu kimu kiba kyakwewummuzaamu Edmizaya alina okweta information nga yeeyo entuufu abe Europe bagamba obali presentinze mbubi
osobola otereezaako. Si Europe yokka. Nali kino kyengenda okugamba naye ajja kiraba. Ajja kiwako obujulizi. Nali ne Mizaya twali tuva ku Spark. Ku Serena. Kati twatuvayo bwe tuti twajja kiro twasibira ku Climax. Bwe tutuka ku Climax ne tusanga omukyala we Canada. Twali tutambula nze ne Eddie. Omukyala nampita nangamba nambeemu. Ninchuka wenti ne mutunuulya nangamba mwebale kuteesa nampa $10. Ne mubuuzo ono tomumanyi. Nagamba oyo Edimeza talina kyatugamba alimba bulimbi bantu nga naye akola ki awulira. Era nangamba mpitira mawa. Omukyala we bali bamuyitaane. Wamwerabira Elizabeth we Canada. Okiwulira. Yakyogera mu lujjudde. No kati mwino manya nti waliwo Cold War mu wakati wa nsi zino. Bana abe Germany. Tewaliwo Cold War. Balaka beekuba mu. Anti waliwo ekirimbo. Waliwo ekirimbo ekirabika. Germany neekuba mu Sweden. Nkubulidde ekirimbo. Bano babeera n'obuntu bwabwe. Sakozi. Tubere kiria. Edimezaya kyali wange yanduza yomu kutandika ne programu ya kati eno. Naye munu byolabanga ng'akulimbi. Butudda kwe ngawo muzeyi wage muzeyi agambye ayogera bigambo bi mwajja yana fitulu ku bigambo yo Edimeza yakugundi yo kutugomeye kwe nyini namubuuza Edimeza oli musajja wa amaanyi nnyo era okwata esimiro abantu ne bagoberera bangi wakitega nti eddagala ligenda mu nsi yo fu wakola ki ne mubuuza Edi gwatali musawo wategadde eddagala eryo nti fu era baligimesa ku nte programu twali fenna Dakwandi gwe biseera bisanta bakubuza ebintu ali nawo obanga abatya. Edi ebigabo be yaddamu ngera plan. Ekyo akubiri. Soga nti Edi tuba tumuvoola. Tetumuvoola kuba tumuwe ekitiibwa. Naye naawe mu comment tukula naye oziraba ekibeeramu. Kati lwaki ogamba nti muzeeyi waliwo entalo. Nga gombo nnyini. Obeera mu comment n'okuba simu n'ogamba owaaye. Genda osome ku comment bisatu mu kinaana oba genda mu lunaana olabe. So ekirungi ekiriwo abantu bamwagala era ne muzeeyi tayogedde mu bubi era yaganye okuwuliriza ebigambo bye naye atereezeemu wabanga asobola okukola live mu wiki nga asobola okukola emirundi egi yeewe time omanyi lwaki Sakozi nti ffe wano mu Uganda ffe bannambeemu si mu kyekyantu tukyogerako era abasinga bakopa kufi kwa yana TV ginalabye kati yana se program eno yennyini so muna kugiraba n'abantu bagamba era obera tulinze mu mutangazo so banno babano bavudde balinye na nnyonyi kujja wano ku kiriyalinga bintu bagamba tereza muko ekintu kiberenga kitambulira ddala malidadiza naye gwe tomulinako buzibu simulinako buzibu bonna naye just atereze akole research oba ekyokujja eno akole research ekikulu ayagala ekintu kino media ajagala naye atayina kyalakinga takola research ku bintu byagenda kwogerako kati kimuleetera okuba nti mu byayogera atandika okuteekamu obulimba okuwaayiriza ate mwenga mubibeeramu wali no oyinza okuba ng'ogoberera nga bwe gambye omugoberera n'ebintu oba n'ayogera ku kintu ky'omanyi kyovola nti buli muntu anyiigira ebigambo bye byalimba abeera mu bawanga abeera mu Amerika abeera Bungereza abeera Sweden kuba tojja genda oyogere ku kintu ojja olw'okuba oli ku pano wano b'oyogera nabo omanyi babeera Uganda gw'obalimbe omanyi tewali akuwakanya okitegeera fe abalaba eri gye tuli otandika okugamba abantu nti eri ewaffe kiriwo ekiti kati fe ababeera tugambe kati omusajja lwaki alimba ensi bannange okitegeera olw'okuba abali ku pano si gye babeera tebamuwakanya naye kati ffe tugamba simuyinaako buzibu simuwalana kola research Edimizaya ku bintu by'ogenda okwogera oleme okuleeteramu obulimba kuba bukuswaza ate busuula n'ekyozimbye. Alright. Ekintu kitegeerekese bulungi nnyo bakanyiza ku pano nti Edimizaya yeeterezemuko naye ng'abantu tebamulinako tabbo musajja wa tabbo nze Edi mukwagala nnyo naye bagamba banno babano bagamba terezamuko information eriro tugende wooli sema tulina Ssegirinya tulina Ssegirinya yo mumanyi
sirimu bya bufuzi si politics watya nnyo sema yatya wiiki eno gye tulumye nnyini papa yabadde n'amazaalibwa ge wali ewuwe so tuyozaayo bonna abasobodde oggana ne babeerawo omukulu Ssemakula tukwagaliza emyaka emirala mu maaso nga Mukama akyakkuumye papa nzalwe gade papazi wali era abayimba abaddewo Ajaluna yabaddewo Lutalo yabaddewo Molini yabaddewo Pastor Bugembe abayimbi bangi ne Dr. Jose Chameleone abayimbi abadde bangi nnyo so abayimba alaze omukwano basiimye omukulu Moise sakoze oba olina kyokoze abantu bakusiima okyo okusiima omuntu ng'akyali mulamu ne Spice saamulabyewa Spice nga teyazi lwaki tojjumbira Spice yabadde kayimba kapya kakati naye ensonga yabadde ku Eddie ensonga yange bwana bawe ekibuuzo ekinaba kizze nga nkomawo ku pano Ssegirinya ne Sheikh Umar Ssegirinya yabadde ki Ssegirinya alina obuzibu nese kati ne Mama Fina yakooye okuyamba abantu Mama Fina mutuufu okuyamba abantu okuyamba abantu abo abantu tebayambika abantu tebasiima namwe abali wano information gye muzzemu abantu kyovola nti tewali akubamu bituli mu programu eno Emboozi Mukati mukola research mutuwa information mutuyigiriza mutubuulira ekigenda mu maaso okitegeera mu ggwanga ku bintu ebyenjawulo era tusiima nnyo omugenyi waffe bwatyo bwabadde naye ng'ensonga ebadde mulese wano wiiki eno ebaddemu ebintu bingi Mama Fina Sheikh Umar Ssegirinya bano baani Zubeda okitegeera bantu bangi ababadde mu wiiki eno naye njagala tutemeteme abantu tubawe ekituufu ekigenda mu maaso tubatangaze tutangaze kwana tusookera Mama Fina Mama Fina kale jo Mama Fina nkutumiddeko nnyo omukyalo oyo abadde muyambi ensi yonna ng'emulaba ayambye nno yatuwadde olugendo olw'obugagga yasanga malayika ng'atambula ku kkubo ga budyeri nemusuulira obugagga eri yali malayika yennyini kuba omwami engeri gye yasuulamu ssente yataziinaako na mugaso ng'anoonya nabaziwa okusinziira kuye omuntu nakkwata owaayo olagawo ekiwala ekirungi tuula mu mmotoka n'antwalako ne tugenda ku Airtel company nangulira n'essimu gye sitegeera omukazi ye yannonderako nanteeramu layini nandekera ebbaasa ng'erimu ssente mpitirivu teyankubira yaddamu okunkubira nga mwannyina andeetedde emmotoka awo ku paaka okiraba Faluku nsiba nyinyonyola abantu wano ntulekerawo okuwuliriza ebibuuzi by'abagagga ebibuuzi by'abagagga akufiidingayo kyabawulira kyayagala owulire kati awala ekijinji tayogerawo onfuna kye nkugamba Mama Fina wabadde ebijinji byonna teyayogeddewo tuli kujaja bugagga tuli kukuyamba byonna tuli ku mboozi ye n'okuyamba kati kambuuze Mama Fina ayambye abantu twebali nnyo yebalire ddala era nze mbadde nsanyukira okuyamba ke n'okusinga abantu bangi nze omu ku basinga osanyukira okuyamba Mama Fina kwayamba naye Mama Fina tukkirize tugaane obuyambi buno naye abadde ayina engeri gy'asakamu okusobola okuyamba bano anti kati gwe olina ky'otamanyi obuyambi bwe bukeewa kati tuli mu financial crisis oteekayo ejjinja mu nju kino ogamba bano sigenda kuddamu ne bagamba bambi abadde natukwatirako ku bano n'abatuwonya era kakati Mama Fina gw'olowooza yagambye ffe ye ejjinja alina gy'ali kasuka anti kati nze nkubuulira amazima ye alina gy'akasuka ejjinja okubalaga nti si kyayinamu nkooyo obuyambi sikirinaako bukaka anti nze nkikubuulidde kati gwe tekirinaako nze nkikubuulidde kakati Mama Fina kibeera kitya aba agamba Faluku omanyi baba babuulira owaki nga wababuulira owaabobo n'omunaku okola otya kakati ng'okutwa okunkumula kakati Mama Fina ye aba agamba Faluku naye ng'ayina meseji gy'agiweereza kambuuze kale ffe babadde awo obuyambi ayina ne bagulidde emmotoka oba n'akola atya
ina bayambe kubanga mama Fina ayambi ekyo tekiriko kubuusabuusa ekyo era nkimwebaliza nnyo mutima ogwo omuyambi bulijjo mwana kyakulabirako naye mama Fina abantu bana abadde abayamba ku mutima gwe nakwagala kwe era nempeera Katonda ngamwa kubanga mama Fina buli omukale waliwo abadde bagana ne bakaaba tuyambe mama Fina era bambi n'abayamba abalala nga tebakaabye kati ng'omukazi oli w'ebbuusi yasituka busitusi n'agendayo okiwulira n'amulabirawo ng'atuuse naye mama Fina esente zino z'abadde agabako tezikyajja kyogamba mama Fina abadde akira ku makya n'atunda gomesize wali ku dduuka lye sente zo n'azikwata n'azigabula bw'atyo bwe zito bwe zifuna oba yekka yazitunda ati talina gomesi zokka taxi nagiwulidde yagula aina amasomero aina amachi aina amafamu taxi nagiwulidde yagula taxi 36 negula nezi magulu 10 kigegemu naye ku bantu bomu paaka awo ababadde taxi nyingi ate simanyi balo system eyo yagivaamu transportation yutoda mukavyo ka yutoda basinga bakivaamu kakati mama Fina tukirize tugane nga program eno yaliyo abantu abangi ne president alina olunaku wagitunulako kakati guno omulanga mama Fina aleta gukubira ffe direct eri mbakulu mukwate sente muwereze mama Fina zabadaga baziweddewo mumuwerezeeyo kyategeeza luli abadde agabanga alina kyagabako onfuna kyenkugamba kakati eno yabadde pass bali kubategeeza kubanga bali mama Fina bakwatiridde ekintu kinene ku bantu olumu abadde babatekako obuzito omwana afa tewali ddagala malwaliro mama Fina asitukiddemu kati ekyo ne kiziba abantu obwongo nti batujjanjabye omusawo yankola kino mama Fina asitukiddemu abakompaseti nze eyali nti abasawo bano aba gavumenti bakolayo bati newe bati okiwulira omukazi wa gundi yali akabira ki owebusia mama Fina we yasitu kugenda kati abadde ajja obuzito bungi kuki ku gavumenti faluko twali yimirire ntugamba nti bano balakoze bati mama Fina kyonna abadde akikwatamu ne bagamba ayambye bano kati ayambye bano okiwulira kakati olw'okuyamba okwo kwabadde agenda ayamba okusukkulumu ayina okufunibwayo ne ssente kubanga n'abatalina makulu babawa okiwulira afuniweyo ku ssente mama Fina bamwongeremu ssente asobole okuyamba abantu kuba bali mbwetavu bangi mama Fina ekyokujjawo obuyambi bannaye abantu baade bamutaddeko embeera mama Fina nsooka okumwebaza ebbanga lyabaddewo ng'ayamba abantu mwebazizza nnyo olugendo lwelwo nenga ekinti era nze sinze namutuma okuyamba abantu era sinza kumufuusa kudamu kubayamba wabanga ye asazewo nagaa kati awummudde manyisa kozi buli lumu gonna kababeere bamulyatukesa ne bagamba omukulu ono awummule ayinza okuba nga ayagala kuwummula agenda akola bizinesi z'endala ng'omuntu omulala naye nga mwebaza okuba nti abaddewo ebbanga ng'atuyambidde ku bantu ab'enjawulo abalina ebizibu lwakuba kyenjawulo kye namulabyeko mu interviews yeekubamukko ebigambo bikondagana ng'ebya Edimizaya andi sakoze ekizibu ekiriwo kamera eno ogiraba bannange n'oba olina obwongo butya n'obeerako Monday from Monday ebigambo bitwa ne bikuggwako olukesa n'olemerwa ayiza nga wootalimba kubanga ebituufu biggwayo mama Fina awulirako interview edda ku muntu w'abantu ng'ayogera engeri gye yafunamu ssente ate kati byakyuseemu gye zaava oba eriya gyerabiddemukko mama Fina naye ndowooza engeri gy'abadde ayamba abantu ebyo bitubireke kuba omuntu yenna tetubifokasako omuntu yenna twali muntu atuukiridde ate mukyala yeerabira ayinza okuba biriya byera mbadde ndowooza kati mu lugendo luno mama Fina oba wasize nti kuwummula togenda kuddamu kuyamba abantu kati katunoonyeyo omuzira kisa omulala agenda okusobola okuyamba abantu bano naye nga ye mama Fina eggwanga alikwatiridde nnyo eggwanga alikwatiridde mu kuyamba abantu
abamawulire abakwatiridde era n'abaagaana okukola ebintu ng'abagoba. Bano baddaasi abaagaananga okukola ebintu bye ng'abagoba. Maama Fiina yagabako emmotoka mu gundi ya Simba, motoka 2 mungule ya Simba ekyalinga nakivubo. Omukyala yasinganga ng'amugulira emmotoka emirundi egyenzijukira no ya CBS. Maama Fiina y'omu ndowooza ku mpagi batezisinga okuwagira abayimbi wano. Maama Fiina y'omu abadde alengera omuntu ku TV ng'ali mu mbeera mbi n'asitukirawo. Era nze mwinako history emu yokka nyinza okumwogera mu kuyamba ng'oga nti ebintu bireke. Waliwo omwana wamuyitaliza Buledi oyo muzeeyi aba amumanyi era abeereyo ku mwalo Kajirita. Omwana oyo Maama Fiina yakubirako masembera mu gaatumunoonye. Tunoonye omwana oyo ne tumutwala Salaama awo n'amusasulira ennyumba omwaka mulamba. Nyumba n'agula buli kimu. Katumala okuteekayo ebintu Masembe akwera Maama Fiina gye ng'omwana era ayimba n'amugamba ayagala kukola kolabo n'agyaluuna. N'amugala ku kimu gyakikola. Tugenda mu studio ewa Bulesi n'asasula studio. Omwana gye n'ayimbamu byayimbye n'olwokuba nti sakozi singa oba olina gy'olima n'okwatayo enkima n'ogisibamu omugono gya ng'ojwala w'ogituusa wako n'ogyamu omugono odduka eddawa. Kati Maama Fiina bambi yagezaho okuggyayo omwana oli ku mwalo, omwana n'agaana. Ensobi tebayiye. Era byagenda okufundikira ng'ennyumba Matindira yagyebaseemu ate emyaka egi. Matini guno okumugwako ku Maama Fiina ge yasasula niyebakayo n'omulala mulamba. Twagenda okuddayo ng'omwana ebintu yabikutte. Omwana ate musa abaana baziba n'agaana kubukeddeeyo ng'ate n'awaabira Masembe mu yamubba ssente ze. Era Maama Fiina tabakuba simu kubukede Masembe mu gwali kumufudde. Maama Fiina n'agamba ebintu bye nawa Masembe okukola era yabikola. So nze nja kumwebaza naye wabanga akyaliwo chance Maama Fiina ng'akasente kadde kakeereyeemukko nga kalina we kava oba ku ssomero oba wuwa, mbadde nsaba saagala osalirewo mu busungu kubanga abantu bano waliwo abantu kati nga bayinza n'okufa. Kuba waliwo n'omwana gw'abadde aweerera oyo omwana yali atunda ffene. Kati omwana oyo future ye obulamu bwe bunatundidde Maama Fiina. Nze ndowooza ati omuntu omu tayinza kunyiza kubanga abantu b'oku nsi tebasiima n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako. Nze ndowooza ng'ewasalawo okuyamba abantu, yamba wabula towuliriza bigambo bibi kubanga singa tugamba twogera ebibi waliwo n'omuntu gw'oyamba ate najja n'akwogera naye gwe ekituuka soba ng'omuyambi. Nze mbadde ndowooza nti kakkanya ku busungu Maama Fiina osigale ng'oyamba abantu bano. No, njagala kusooka kutereeza Devi. Maama Fiina tamanyi feesi yange, sigendangayo, sikola nko mawulire ge. So towaayiriza, sikikolangako era tamanyi na feesi yange. Naye Maama Fiina ye abadde ayamba. Wakuba olina omutwe gwe wamukubye abadde bakimye obuyambi abakobezezza mbwa olwedde bali bubi ate abateeredde embwa nazo zibaluma. Anti omutwe wagukubye nti abagobezza mbwa. Nembwa nagirabye nengamba ate omukulu abantu olwedde balina ebizibu ate bagateka embwa baluma kati ate kyemwakozesa kitegere. Yakoze interview ku mikutu ebiri. Nsuubira message ye yatuuse gye yabadde ayagala erage era ndowooza ka donation bajja kwongeramu. Era Maama Fiina nze nja kuba musanyufu nnyo gye bujja ngazzeemu ogamba nti kalingera kuddamu nnyambe neekubyemu mu mutima nkiwa gye bujja agenda kwekuba mu mutima ate nga nkisuubira nammwe mwennyini ababiri abakoze interview bwe mwavudde mu kamera mwakitegedde nti oluvannyuma ajja kwekuba mu mutima nti si asobola bwe kiri agenda kwekuba mu mutima oluvannyuma ave agambe ngeze nekubamu mu mutima nendaba nga ate abantu be mbadde nnyamba babonyeebonye nnyo lwa nsonga emikutu ebiri gye yakozesezza yategedde gigenda kutuuka gy'ayagala biki message etuuke. Ekya Maama Fiina okulekerawo okuyamba gw'okiraba otya? Okusookera ddala njagala okwebaza Maama Fiina ebbanga lyamaze ng'ayamba abantu. Weebale nnyo, weebale ddala. Ate era nenkugamba nti togaana kuddamu kuyamba kubanga lwakuba nti Maama Fiina musamize naye omusamize nsubira naye aba n'eddiini. Ebintu ebimu bye tukola tubikola nga Katonda yagenda otusasula. Tetubikola
tibano betubikolera batusiime kolera ebintu gwe kyoyina okukola abajja okusasula webali Katonda ajja kusasula era Katonda mu byobadde oyamba ayinza okubanga ensonga lwaki olaba nti wooli owangadde ebbanga eryo wooli abantu bakwagala soma amafina nze ndowooza nze tanyambangako naye abantu babadde ayamba njagala asigale ng'akola ki ng'abayamba kubanga amafina kyalina okumanya mu nsi eno ti mwami Museveni yafuga nnyo abantu batuuka n'okulowooza nti teri muntu asobola kuyamba nga ssente tazijje wa mwami Museveni abantu ne beerabira nti waliyo kubanga amafina byayamba bya bulijjo omuntu ng'alina ssente ezitegeerekeka amafina sirabanga muntu gwawadde miliyoni 5 10 ayinza miliyoni 10 oyo yali muwala ekyo nawe ekyo bali bajja kitegeera ekyo nze sinza kiddamu kakati mama Fina nakola ekintu ekyo kakati abantu batuuka okulowooza nti mu Uganda teriyo bantu basobola kuyamba kubanga ffe abantu balabye nga bagamba gundi ali nnyonyi agenze wa Museveni oyo yamutuma gundi akola ki kagamba Museveni yafuga abantu ne batuuka n'okusiriwala ne batuuka n'okulowooza nti teriyo kirumira asobola kuvaayo n'ayamba muntu okitegedde buli kintu twakola ekintu wa Museveni naye ng'ekyo kiva ku ki Museveni yafuga nnyo abantu n'abatuusa okulowoozesa nti avuga emmotoka ey'ebbeeyi tayinza kuva Germany n'ajja agula mmotoka ye kyovola nti olumu lisaaki nnungi nnyo n'okusinziira ku Mama Fina bw'azannyonnyola ne gye yava okukola ssente ze n'amasomero g'ayina falukunza abaana bange gye basomera omanyiyo omuntu ng'ayina essomero naddala ku mulundi guno kati nga Mulindi ono amumanyi ono owa St. Lawrence baba ne ssente empitirivu era bw'agaana okuyamba aba alina bubeezi muki mutima mubi akuba nti Mama Fina ekizibu kye yafuna singa yasigala mu mbeera eri gye yali akoleramu emirimu gye n'atajja gye muli kubanga bwe yajja gye muli mugenda mutuuza ku pano atandike okwogera ebintu byakoze wabeeyo n'abantu ate abajja bamubeeko bye bamugamba kati nga wano kuba kyogerako bwange yakoze interview oluusi ate oluusi bye tumugamba abamu bamuwaayire abamu boogere nga boogera bituufu kati ate oluusi naye anyiige so alina kusengejja n'amanya ye n'amanya ekituufu mayinza Faruku Katonda yantonda ekintu bwe kiti nze bw'oŋŋamba ndi mawa mubbi ne mmanya siri mubbi nze nkirekera Katonda yakola ki yamanye oba ndi mubbi oba siri muki kati Mama Fina sigala ng'oyamba abantu ssente gy'ozijja gyonna g'omanyiyo oba zizo gwe manya mu mutima gwo nti zange gy'ozijja yonna abantu bonna abawaayira aboogera nga nabo boogera bituufu nti oba ozijja wa Museveni gwe bakwasa eki Katonda naye osigale ng'oyamba abantu bolina okuyamba kubanga abantu bali mu buzibu waliwo abantu bayamba nze Mama Fina waliwo abantu besaagala nnyo ayambe era ndowooza kamuwabulemu bw'abanga anaawuliriza puroguramu eno baagiraba waliwo bambi omukyala gw'olaba nga mutuufu ali mu kazigo bamulekera omwana ng'olaba mutuufu oyo omusajja omwana omuntu oyo yeetaaga okukola ki okuyamba nogenda oyamba omuntu mbu omugulire emmotoka nze ndaba ate oba abo babajjako obuyambi kwegamba amanye abeeko bajjako obuyambi nze ndowooza abeeko Mama Fina bajjako buki obuyambi kubanga ne gavumenti abagitaani World Bank bwe yali ajja ku Uganda egisiba erina ssente ezimu ze yalekawo negamba nti ez'abalwadde bano zo tugira tukola ki zo tuzirekewo naye ez'ebiralalala tuzikoze ki kati Mama Fina abantu bano bobadde ogulira amamotoka bobadde okolera birthday party n'ogamba nti obawadde ssente nze ndowooza abo aba ajjako buki obuyambi naye omuntu gw'olengedde ku TV omukyala munaku ayina akazigo ke omwana ali muli bakamugobamu nze mbadde njagala kategori eyo asigale ng'akola ki abeeko ne kategori gyadduka kategori omu asigale nayo nze kyembadde nsaba Mama Fina naye bino byabadde ayamba simanyi ngenze mu Kigunda nguze emmotoka
Lutalo atya Andi tabera ate muyimbi yose omuyamba noga nti kangweyo tabawukana wanaawe bwe ngenda mu kivulu Mavina nakwata milioni 10 naziwo omuliro Faluku nono gwagulidde emmotoka sibe bamu kyeŋŋamba bw'aba ayamba Lutalo tagula mmeeza za milioni 5 agambe Lutalo kangule tiketi za milioni 10 kangule tiketi za milioni 3 okitegedde bw'aba ayagala kendeeza ku experience yaki yakuyamba naye abantu asigale nga abayamba nga bw'alina okukola ki okubayamba nze gamba nti bw'aba ayamba abeeko ennyamba gy'ayamba abantu abali obubi nnyo okitegedde tisinga kiba kivulu osogamba nti akulira ekivulu nakendeezaamu sikyagula mmeeza za milioni meka 5 naye ngula ordinary ticket za milioni 3 era aba akoze eki kati abazenga Kenzo mawa milioni 5 zifuuse nyingi ogamba 3 anti Kenzo yagamba nti bogira bokola sente boba ofuna 10 saving ake 10 meka 5 okiwulira kakati agambye mawa nti tagula meza ya milioni 5 naye wakiragula tiketi za milioni ameka kati aba afunziza naye nga abayimbi bano yeetaaga obba wa ssente Mama Fina abayimbi yeetaaga obba wa ssente ngera bwe nagambye Faluku Mama Fina yagula bodaboda za milioni meka bodaboda agambye mu Wakiso yagula bodaboda za milioni bodaboda 15,000 senga bodaboda zo zibalira ku milioni 4 ziba za bugumbi umeka ezo sente tezigaba muntu wa bulijja akola bukozese budduka lyangoyi yagaba bodaboda 10,000 ebyo bubo bumbi bumeka nina kintu kimu Mama Fina nagamba category ziyamba zabayamba ziberewo tugamba abayimbi bagwa mu doketi yo nange mbadde njanyamba ate ati atuleke tukole tutya anti kati mumina ekizibu kimu Mama Fina bwe yali atandika okugaba tewali yamwaguni nti gaba bwoti yamuwa category okitegeera ate ekyokubiri nti Mama Fina ono tagambe nti akoye okugaba sente zimuweddeko lwokuba nti abasinga twogera ebintu olw'okuba tulina kye tulowooza mu mutwe ompulira nti buli wabanga nti olina kyolowooza mu mutwe nti gundi sente azijja wano kiba kirala waliwo abazijja nga tebakola ki Faluku nina mukwano gwange oyo amumanyi muzeeyi alina abaana baweerera balinganga 10 na bameka naye yajjako abasatu manyi lwaki abajjako nti yatuuka ng'ate bamama bawe batandise n'okwagala okuleeta olugezi nti ate otuweeyo ne ssente z'okukozesa ewaka okitegeera natuuka neyeeta munaga kati mmwe mbakoze eki mbatadde nga talina ssente zazijja akola bintu bye n'amanya nti ndabiira abantu 10 na bameka guba mutima ekyokubiri ekirala Faluku omuntu agenda okuva agamba nti nze nkoyo okuyamba Mama Fina nno lwakuba nti abantu basinga bayinza okuba tebatwala nkobudde kunoonyereza ku Mama Fina we Mama Fina nga gwogamba nti alina gomesi lyokka edduuka lya gomesi soko bala alina amaduuka ge gomesi ameka okitegeera bw'omaliriza obuuze alina bodaboda mmeka kuba muganda wange azoogedde nti ziringa 15,000 uliriza kyenkwanze manyi ababoda abakola nga batwala ssente okitegeera ne ku stage z'emitiana alinaku bodaboda onfuna nti mitiana oyo alabika yasingako bodaboda ennyingi ku stage za mitiana zonna neweziripotinga nkola ki onfuna alina amasomero nkakasa nakyo yakigambye okitegeera nti Faluku omuntu yenna alina olunaku lwakeera n'agamba nti nkoyo okukola ki si kuba nti ssente gye ziva akoze eki ekyo njatu kyejjemu mu mutwe okitegeera nti Mama Fina okuyamba tumanye abantu bangi abanona ssente okuva ewa nti waliwo omukulu omu gwe bawa ne ssente akole studio y'abayimbi kamera azifuula zize okitegeera era yensonga kingambye omukulu era n'okupangisa kamera ye eyo gye bamugulira ayamba abayimbi ya bbeeyi oba tolina milioni 2 togikola ki ompulira naye ffe kye tuliko wanene Mama Fina nti Mama Fina ayina omutima gwe bayita kuba nze nawuliriza n'emboozi wadde abamu baga nti yeekubyemu gye naye nga yatandika dde okuyamba okitegeera nti Mama Fina nje atujjukire bulungi abajjukira Mama Fina w'emitiana nga waliwo yakola eddwaliro ly'emitiana eyo ng'abantu tebavaayo nga Faluku
omuntu ave n'agamba Mafiina emirimu gibuze n'ensaba ngulireyo ka boda okitegeera nga bw'ogenda ka Mafiina ng'oyinza osanga layini ya Mafiina ng'eva wano paka lasiti nga buli omu azze n'ekizibu kyaki kyanjawulo kati Mafiina bw'akeera enkya n'agamba nti Faruku nkoyo okuyamba Faruku abantu batama Faruku wano oyinza osanga omuntu naga sina sente buli kanaku n'omugulira yawe emmere wa manajibu naye nkya bw'osanga bakwogerako ebibi nga mwali okitegeera bw'amala okwogerako ebibi najja nagamba naye mu bulali sina mutwala ate nze kweyogerako eki ola kyengamba kati mu kyo lwaki nkugamba bwento Faruku nti Mafiina nze nganze omuntu mugamba abakoze ebibi gye bali Mafiina naye ate wali abakyetaaga obuyambi bwo bwoba okyalina omukono ogugaba nga tegunavaako kkiriza abakwatireko bakole ki obawe kye beetaaga ekyo wabula okusinga Mafiina okukwata omuntu mu $5,000,000 nga musajja nga Mawa wakiri mugende nti Mawa omanyi $5,000,000 okusinga ogenda zikubamu endongo kanzigulye mu piki kati gwe omanyi wa piki onaatuukayo n'ogitunda nze ngikoze eki nti gwe jingiwa omulimu gw'ogenda gw'osobola okukola kankunoonyeza otuteeko mudaala gwa chapati okitegeera tukuteeka awo wabula wanze namulabako olumu alina omwana wa TikTok gwe wa millionaires kati omwana amalamu wa $5,000,000 omwana musanga ku papaazi nembuuza bakuwa 5 wazikolamu ki bulali ndiddemu akakoola nyeddeko shisha kati okimanyi nti nyinza okuba nsigazawo $2,000,000 ninga bakamuwa $1,000,000 meka kitegeeza nti Mafiina okutuwa otuwadde tweyanzizza naye obuzibu bwe tulina ffe boowa tuba tulongera naye nze mbadde nsaba kifo kyatuwa ssente enkalu kera kumwakyogayo nti ngenda kuwa kale capital tukole bwetu kankolere boda eno kale kankusikeo ne $1,000,000 okitegeera enaakuyambako mu ntandikwayo nekira Faruku waliwo bye tubaga nti leka nkuterezeemu ekya Mafiina okugabira n'atakufollowinga Mafiina si foundation nti anoonya accountability ku ekyo kulipootinga atwalira oli eyamuwa ssente nti waaba yakolera jingiwo ka chapati tajja mugamba nti okola mmeka muteeka ku pisto nti ate leeta amagoba okola otya tugire mbitwale wagundi Katonda nyo kanje babasemakula bafalu sigambe ekirowooza simuga nti bwakola ekintu afollowinge wabula ngambye bugambe omuntu okusinga ali mu mbeera embi Faruku naddala fe avubuka okumpa $5,000,000 mu Katonda nyinza zirya mu nnaku mmeka naye bw'ontera nonga nti okusinga okuwa 5 obe nazo mu ndongo obukyakaye nazo kankufunire mu boda gwegenda na boda mfo kya sente enki kati ebannakuyenze no ekyokubiri no kyabaga nti waliwo baawa simanyi baawe emmotoka bakendeeze nedda baawe emmotoka tabaga nti balina buyambi manyi Faruku akola obulungi asiimibwa ndi Faruku wetubeera wano ku pano omwaka ne guggwako sookera noga nti omwaka nga bwe guweddeko David Komoya yakoze bulungi kamuleetere iPhone okitegeera kuba kusiima si kuyamba okitegeera so Mafiina nze kyenja omugamba ng'omuntu omutima omulungi togujjaawo genda maaso n'okuyamba abo bola abakulumya omutwe baveewo va ku bakulumya omutwe kati nga n'omwana yali atunda ffene tomuvaamu bambi ayinza n'offa nze mbadde ŋŋamba kyama Mafiina kye tuliko kantandike bwe nti okuyamba guba mutima kati bw'aba ng'alina omutima oguyamba nze ndowooza nti yandisigaza omutima ogwo nga bw'aguyina munda ekikoze ensobi nze nandimusabye alekeraawo okuyambira mu kamera kuba buli lwayambira mu kamera mwe mujjira abakyamu mwe mujjira n'abamukyayisa okuyamba asigaze omutima oguyamba naye akujje mu kamera asigale ng'ayamba ng'omutima gwe kye gumutumye kubanga ye ng'omuntu bw'alumirirwa omuntu bw'alaba omwana akaaba n'agamba oyo nnina omuwa tibasaawo kamera muyambe kuba okikoze lwakwagala lwa mutima gwo lwaki bateekawo kamera lwaki bakiraga nze nandigambye bajjewo kamera kuba abakyamu bajjira ku kamera ku kibalabye ng'akola abamu ne balimba n'okulimba ne bafeekinga Mafiina kino njagala ssente ate oluvannyuma be baddayo eri emabega ne bamuvuma kati ne bamuleetera okukyawa okuyamba naye ng'abantu abeetaaga okuyambibwa tukyali bangi okitegeera mu Uganda tukyali bangi tewali muntu ateetaaga buyambi kabe muzeeyi
buli muntu yeetaaga obuyambi n'oli muzeeyi ali mu state naye yeetaaga obuyambi ffenna twetaaga otherwise World Bank yandibadde tebaako ripooti gyekola singa tabwetaaga ffenna tukyabwetaaga obuyambi okitegeera naye lindako nkubuulire bw'aba ng'agamba nti ayagala kuyambira mu kamera mba nzira ku kyamwami gundi namba emu kye yagambye okuggyako ng'okubeerawo ng'ayagala asigazeewo kamera ayina gw'apuruvinga nti zompa laba gye ziraga naye bwe kitaba bwe kityo aggyewo kamera asigaze omutima ogw'obuyambi naye bw'atagijjawo kiba kigendawo oli kye yagambye ayina gw'alagala okukakasa gendayo ani atamumanyi nti gyali wagambye wano lindako wagambye wano nti waliwo omwami aweerera abaana wamutegeera otya ne Mama Fina bajja kufuuka mikwano gye mukwano gwe ajja kubuulira mukwano gwe ate ne Mama Fina bwe yabadde ayogera oba okutandika okuyamba kwe kyajja buzo okutandika okujja mu kamera ne Mama Fina kuva eddana edda yali ayamba nga tajja mu kamera nze bwe mmanyi tiyayambanga abantu nga tebajja mu kamera naye olwokuba nti mulembe gwa kamera gweguzze ng'olaba alina okuyambira mu kamera ne gufunisa n'abantu endowooza era abo tebajja kuvaawo omaye omuntu obanga olina endowooza wano Uganda gw'oli Germany wano Uganda tulina ebintu bibiri waliwo omuntu nga yalowooza nti singa nsiba ku oyo mawa nti Museveni yamuwa ssente abantu bajja kunjagala nnyo abo gye bali mu Uganda naye nga waliwo abantu abafuna ssente zaabwe ffe twalina awana abantu nga boogera ebintu baga nti gundi oyo mbega wa gundi naye nga otulira n'ogamba muno naye nga tamanyi n'oli yalumiriddwa atya okufuna ssente ze akole kyalina okukola naye ng'olaba abantu batandise okukola ki kyenyinage ndi Mama Fina bw'abanga akyayagala okuyamba asooka amanye nti ye nga ye akkirize aboogera nti azijja wa Museveni boogere naye nga ye omutima gwe gumanyi wakola ki wazijja okitegedde bwe bakugamba nti mawonye omwenga gomanyi togunywa obanga gomanyi nti ogunywera mu nkukutu gwe sigala nga oyo ekiri ku mutima gwo gwokola ki okimanyi naye otambula by'olina okukola ki okutambula kubanga bona ogenda nga bagamba nti mawa wa Museveni ojja kuva ku mulamwa okitegedde gwe sigala nga gomanyi nti nze kikyekola ki kyendi ye Mama Fina nze ndowooza sigala nga oyamba abantu togendera ku gundi yanyiza kubanga naawe oba abadde owa puroguramu yo omusajja yakuyamba ate wamala emyaka 9 tomukubidde waddamu omulaba nga wayise simanyi wali ogenda na ku kisaawe bwe wabadde oyogera walaze nti abantu b'oyamba tebafaayo tebajjukira naye naawe yakutwala eyamusanga ng'agenda okugula emmere mu katale okitegedde n'amukwata n'amuyamba n'amutwala ne mugundi n'amugwira essimu gy'atakwatangako bwe yabadde akola sitoole yatulaze nti bwe yagenda bwe yaddamu n'amukubira n'addamu n'akuba n'essimu n'agamba lindako ebiseera byali bizibu oli ye nga yasobola okukubira mwanyina n'amugamba genda onoonye omukyala bwati ne bwati omuwe kamunye kati Mama Fina yalina interest muono ono si yalina interest muoli anti era gwe yandisiimye n'agamba omusajja kwana omukazi gwatekayo nnyo omwoyo sakozi go wakoze program eyo Mama Fina omuntu yamuyamba teyaddamu mulondoola kubanga yatuganisira ng'akuba essimu ku lediyo teyadde kuba na ssimu ga nti bannange waliwo omwami eyanyamba bw'ati naye bwe babaayo muganda wajje mulabeko omwami oyambulako tuyira abantu nga babikola wanalabye omwana yeebaziza David Komo olw'okuba nti yagambye tumira ku daddi wange Mama Fina ye yennyini naye yennyini eyamuyamba omutuusaawo yamujjukira wayise emyaka 9 waliwo ebintu Mama Fina byatagenda kwewola kati nga kamera manyi lwaki oluusi gwaba agenda okuyamba aba ku channel ya Farouk Sakozi okitegera nga Farouk ono ayagala okulaga abantu nti gwe mbadde noonyeza obuyambi yakoze eki okitegera muzeeyi nti omulala olwo agenda okusanga ku bukedde ng'alina kutuma dayas okitegera kati nga ne dayas ono ayagala okulaga nti pulogulaamu yange eyakubiramu enduulu yafuna ki okuyambibwa kwanze muzeeyi Mama Fina ebbanga linamulabira emitiyana tiyali mu kamera
Nekati obuzibu tulina YouTube channel zino ziraba. Nti nze wemba nze nina omuntu ayagala obuyambi. Sisobola kukkiriza muwa buyambi. Ng'omulabye ku channel yange. Nesijja kubaawo nga mujulizi. Okitegera kwata omuyambire mu nkutu. Olwo abantu banategera batya nti channel yange ekola. Anti era ne bano bajja kukozesa ng'omukisa. Bamuyambire mu cover ate nkyo omusange wahamu. Y'omuntu omu. Sakozi. Kwatagana ne muzeeyi. Saga atwerimbe wano. Fana tuli mu kamera. Mama fina tasula kuyamba muntu nga tali mu kamera. Akisobolera ddala. Dr. Kwefulukuta. Ayina omwana gwali mu kuweerera. Yamufuna ku channel y'omuntu omu. Yamufuna amugamba namugamba njagala omwana oyo omundeetere. Oli namugamba omwana emba muleeta tuteekeddwa okulayita fe namugamba muleke. Saagala kusiyamba muntu nga ndi mu kamera. Oli nakwata enamba y'essimu n'ajwa muzadde wa Kwefu. Kwefu n'abakubira n'agana ajjayo omwana. Sawa yo Kwefu aweera abaana baweranga 10 owa CBS nga 10 ameka. Wano mulabeko mu kamera denga akyogera. Anti kyekyo kye yabasabye bwe mbanze nyambira mu kamera mwe mujje abatayambira mu kamera mu batwale. Mama Fina nga ye ayagala kamera. Obuyambi bwabwagala mu kamera. Okitegedde bulungi. Ye mwennyini ate muganda wange Dankani Munza ye mwennyini atugambye mukwano gwe awerera abaana 10 bameka. Tagenda nko mu kamera. Kitegeezo oli ye tayagala kamera. Mama Fina ye obuyambi bwe ayagala bugabira mu kamera. Kubanga abamulabidde ebbanga nga mukuluma wagambye tiyali wa kamera. Nendo ya kizuula oluvannyuma nga kamera akola ki ajeetaaga. Okitegedde bulungi. Kati byonna bye twogera wano nti okuyamba kwa Mafina kwakola kulungi. Naye wabanga akyayambira mu kamera asubire ebintu bingi nga mu agamba mbozijja mu NRM simanyi ozijja mu movement oba ozijja mu nupu oba ozijja mu fango ne byakole ki kubanga yabiraga abantu. Okitegedde Sakozi era muntu gwali oyambye wamuleta ku channel yo togiina ono mwati yana banks nze nyina abantu bemmanyi wano balinganga aba byali awereza essimu kyoga yagenda kugunze kulaba nnyo ku gundi yakabata abagamba nti nabawadde gundi amasimu onana ko kuyamba kuba Sakozi ekubira ngo olibene ga Sakozi oba ojja ngulira essimu ogindeetere era oba nnyambiye kwambadde Ssegirinya naye Mama Fina nga ye ayagala kamera kibatukirize ko ffenna. Faluku abantu tumekwata abantu bobi. Nze omuntu wange bagamba gwe balemeddeko. Nze wange mukulembeze wa kyalo era alonda mubaki. Talina nsonga lwaki abaja baleta muki mu kamera. Faluku Faluku ekirala Mama Fina ye bwajja n'agamba nti Faluku oyo omuntu mundeetere. Mama Fina ayina ebintu ayina amaduuka agagomesi n'ebirala. Okimanyi nti waliwo ajja okuwagira Mama Fina mu gomesize olw'omutima omulungi ogwo gw'ayina. Onteka kye ngamba kati n'olwekyo nze na kye ngamba nti jasobola kuba nti faawo tulina endowooza nki ndala okitegeera naye nze manyi kintu kimu nze Faluku okukera ku makya n'ensaba omuntu nga ayagala obuyambi ne muwa waliwo kamera wati wali kamera nze manyi mba mpadde ki ate era bw'obukya ku makya nga nkooye okuyamba si musango ngamba nga Mama Fina okitegeera bw'akeera ku makya n'agamba nti bannange munsusseeko bwa Faluku tetumanyi ensonga lwaki mukyalo oyo yakedde ku makya n'agamba nkooye okuyamba kubanza oli gwe nkugambye kyali wange bali batuwesa nga bagala afuke nga taata oba nga buli kimu bakyaga nga n'olugezigezi bana sodu muleetako omwana wakyabera na uniform wakyo mwana kyembadde nsaba omwana abeera na uniform 2 ku kye yakoze era akikoze nga ye kyovala ye yagambye nammwe mutwaleeko ku mukisa mugamba Mama Fina tukusabira Katonda nammwe mugutwale bw'aba ayambira mu kamera gwe genda atali wa kamera opikinga omwana oyo omuyambe nga gwe nnamba emu. Kakati Mama Fina nze mwebaze ebbanga lyayambidde kubanga newe kuba kujja ssente wantu bangi abazijjayo nga tebazigaba nga bekusa bokka. Kakati omutima ogwo nawaba alina gyazijja bangi bazijjayo towakana nga bazijjayo nanga nnyingi naye nga bekusa bokka. Naye waaba ng'ayina nkubadde ayina olumu wazijja n'asoggola bw'aba asobola okusaka n'agabirako ne ku bantu abalala ekyo kiryokke kubanga ekyo akikoze ebbanga lyonna lyakikoze bulungi era nze mwebaza ebbanga lyayambidde. Kakati abakirabyeko
nababa amanyi basobola okukwatira kaawo. Alright. Tugende wa Sheikh Umar. Promoter wa Sheikh Umar. Yani. Ani promoter wa Sheikh Umar. Oya. Wagamba ku channel eno nti ebintu ebirimu ekiyaye tebijjako. Nakikwatanga mweso gwa 2. Biriwe byekiyaye. Biriwe byekiyaye. Sheikh Umar wawulirako ku gundi ya Samiji yabadde akola bwe yagenda wa Sheikh Umar. Ekyaliyo. Aina wotukira nga wayaliriddwawo ebintu bingi nnyo era n'otuukawo n'olaba n'ekifo nga kikanga. Oshuwulira naye omwana yagamba nga temuli wadde ettondo ly'otwanyi n'otu. Sheikh Umar ono muyayeyayi w'oku TikTok gwe njogerako. Kulwa banaye nsaasidde nnyo Honorable yagendayo. Yali akimyeyo. Ati tomanya afumba nnyo. Sheikh Umar afumba nnyo akulowesa nti byakola bibi. Jjukira luli yali yakajjanga abantu bannamubuuka. Faruku obusiraamu oba eddiini eddiini kwagala. Owulya kye nkugamba? Eddiini kwagala. Eddiini kusonyiwa. Eddiini kwerekereza. Teri sheyi taliyo na mu nsi muno asobola kuddira n'olaba embeera Ssegirinya gy'alimu ekyokusooka musiraamu muno ekyo kye kisooka. Kubanga obusiraamu bugamba muganda wo asooka musiraamu muno. Otegedde bulungi kye nkugamba? Odidde muganda wo gw'okomerera buli kanaku. Senga afa ya Rabbi nga ndaba senga akola atya yeddwa gy'okola ki? Kati gwe baseeka ki? Ata spreadinga gospel ya kusonyiwa gwe Katonda anakusonyiwa atya? Era ddala kikyokola gamba oli mulogo bulogo. Tutandike gye bya. Okiwulira? Byajja bitya. Anti gye byava Sheikh Umar alina omwana Ssegirinya gwe yamutwalira mbu yatwala omulambo. Naye omwana oyo Sheikh Umar yali asosegana mukola ki? Mbu oba byadda. Twabiraba. Okiwulira? Yali asosegana mulabirya Ssegirinya n'amukwatako. Okiwulira? Yali ayagala yagutwalewa. Ani yamuzaalamu? Yali wa Sheikh Umar. Sheikh Umar yazaala muwala. Yes. Okiwulira? Era omwana wewe byajja obwo Ssegirinya nga balina okukulembera abantu wali wa Sheikh Umar ki? Kati oli yayita omuntu yalina obuyinza mu kawempe by that time. Okiwulira? Insta update. Jango nyambeko munnange. Era na Ssegirinya kimanyi yateeka mwana oyo ssente ze. Aliwa. Ye ng'omuntu okumujjanjaba ne kigaana bugaanyi. Ngera Sheikh Umar watu bwe yakola ki? Bwe yeewunza. Kamalo kubuulira Faruku. Natunulidde Sheikh Umar ne neewunya na Qur'an ennaku zino ze basoma we zifaanana. Ekiraka Umar Qur'an ye yagyekolera. Oba kyekyo yagisoma tagitegedde. Yayiga Luwalabu naye teyayiga birimu. Kikyatategedde. Qur'an yonna ng'esomesa. Esomesa omuntu kyabayita okusonyiwa. Kubanga gwe tolina buyinza ku muntu kati Sheikh Umar ayagala kwegeraageranya mu buyinza wa Allah nti agamba omuntu afe n'afa. Anti kati kyakola yensobi gyakola kati. Mu Uganda bunaku abafi. Okiwulira? Ayagala kwegeraageranya mu buyinza wa Allah nti agamba omuntu afe n'afa. So ayagala kujjawo waba asoma ku Ruhani nti omuntu Allah akola enteekateeka ku muntu. Ajaliye weeriba. Kati lwaki abuzaabuza abantu abatulaba n'abatuwuliriza? Nga bawoza seeka era osanga n'abantu abajega nga bakyadduka okgendayo mbu abasabira edduwa. tugende maaso. Bwoba wagoberera ku musajja gwe bayita Muzaata. Yalumba ku musajja oyo n'amwogerako manyi Muzaata oyo yali alabira wala. Era ebintu byeyogerako olumutubira bannaku zino. Okiwulira? Yalumba omusajja oyo n'amwogerako n'agamba kali n'olaba kino kiseeka seeko oba kiseeka kyawa. Ebintu byakola byawukana nnyo n'eddiini byegamba. Okay. Nze Honorable Ssegirinya mbadde nsaba buli muntu alina obusobozi obumuyamba. Amuyambe oba musawo ng'oli mukugu oba ki kubanga yeye yatubulidde mu katambike nti bakebedde nti alina buki butwa. Wabula nsaba ne Katonda Allah ow'ekitiibwa omuntu oyo yawa Ssegirinya obutwa amusasulemu ekisinga obulungi. Amina. Kati Devi ekirungi ku channel 1 twogera ekintu nga tukijjira ddala kumulandira ebintu bino bijja bitya. Kati nsiri musiraamu ziri musajja mu Katoliki naye ekigambo seeka omukitegeeza ki? Seeka kitegeeza ki ewamu? Musomesa w'eddiini. Abamusomesa w'eddiini. Beba nababeera mu maaso ndowooza. Kati waffe tulina ababuulizi.
kati ono Umaru kirisoke nze nkimugjeeko Umaru siseeka mu Umaru nze nkimugjeeko kati anti nja tugende empola chance eriwo nga ogenda fo ntwogera nze nagendako ewa Umaru anti nze nagendako ewa Umaru njogera nga sitya mwenga nti ani nze bulamu bwange nze sakozi nyina bino ebintu wemmanga wenkusanga ng'oli ekintu simanyi kusaba wabula nyingira wacha mu hoteli oba supermarket n'enkigula bwekigana okumpomera nga nkisuula kyenzijjako simanyi kusaba ekyokubiri saagala kunnyumiza kintu nswaki nti ebiseera ebisinga ebibeerawo nze nkituukirako ddala era ndowooza munywanyi wange mama bwajjaga nti nkoppa ye kuba nagendako ewa Umaru ennansana nga ennyumba ye eri awo waliwo n'abantu we batuukira waliwo akagundi kazimbe bwe kati mukulu Umaru era nga mbuuza ki ekyali kitwale wa mukulu Umaru embeera ng'eganye mazima ate ng'owulira alango ate nga mpulira agamba Umaru tagabye bugagga bitooke byebigwa nentuuka bulungi nnyo maka ge nansana maka ge nansana sagala kumuwaayira wentuuka twaliwo abalwadde nga 5 naye nga abasinga bakazi nentuula bulungi nnyo ne bayingira bya namba ne bayingira akati omanye omuntu omwavu muzibu nnyo ate omwavu ye mwangu w'okufuga kati amazima gali nti nali siina mu bulungi ssente nentuula Sheikh Umar n'aleeta Kurwani neyebikka egundi olulinga luwanvu ejabu n'atuula bulungi bwati ng'amenyemu amagulu n'akwata akalaadi ke kalaadi ako n'ateekawo akabaani awo n'abaka Kurwani omugamba ki ebizibu kyo bwavu nvudde ntya mu bwavu mbalayirira nga ntya Katonda yantonda nagende wa Sheikh Umar si bya firimu nannyonnyola naye nga byannyonnyola enjala nga yampiseeyiseemu dda amazima era saabitegeera ebya Sheikh Umar kwabe ye yennyini ate yannyongera ku njala kakati ate nga Sheikh Umar ebintu byasaba tebisoboka nga nze sibisobola kakati Sheikh Umar ebintu byasaasagala kubigenda mutu biveeko naye gwe kyoba omanyi nagendako ewa Sheikh Umar nze era olwavaayo nayitya wa Maleki nimugamba dde nva Sheikh Umar naye sinaamu yadde mmeka Maleki nga connectinga tane Sheikh Umar anti Maleki wenansana nali nva nansa ate yali mukwano gwe nnyo era yali mukwano gwe nnyo bakukyalo ne Maleki bonna benansa Maleki nampayo akasente awo nenya nenkoma ewaka naye natuuka ewaka waliwo mu luumu ye waliko ebifaananyi ebisiige ebirimu biwandike mu Luwarabu alina ne Kurwani awo agikwata bw'ati akalaadi n'akateeka wano kabeera kalengejja bwe kati wali eri waliwo ayinamu ne VIP ayina ne VIP bamutwala omutwalo fotokano mu ddiiro naye yamu ne firiji ne sideboard awo alunda n'obwennyanja akwalya muweeri awo era ne bampa n'olwendo lw'amazzi n'omuno gwa bogoya nenvaayo naye ng'abalwadde baaliwo ab'ebiriyo ebiraguzi nabalaawo nga 24 yagikola kaakati tuba tuli awo ng'omuwala oyo agendayo omuwala ng'agenda okumunnyonnyola byamunnyonnyola Ssegirinya kyava gundi Umaru kyava mugamba byonna byonna mbitegedde n'eddagala liri eri ate gwe okkiriza n'enkuzaala mu kibobo okimaze omuwala yali asoma n'okusoma kati omuwala mu bigambo bye yagamba omukulu n'Umaru yamukako omukwano tebakkaanya naye simanyi lwaki ate omuwala oluvannyuma lw'okumuka kati yagenda ku poliisi ate kati wamunnyonnyola nga bakwatagana nga omwana w'oli azannya n'owoono ekyavaamu ono ng'azimba lubuto
okuzimba olubuto ye mwana munne pa ku ttaka kati ng'omanya ebyagala omwana ozati yafuna bulungi oba mu kuzaala oba kiki omwana akubira Umar amasimu nga tajja gakwata Ssegirinya ng'ajjanjaba ku mwana paka omwana Katonda yamuyita kati nga mu mbeera yonna omuwala tasobola kuziika mwana ono waabwe nga ne Ssegirinya tayinza kuziika mwana ono waabwe omwana alina kitaata we era tiyamwegaana Umaru tiyamwega kuba ebiseera abaalibo ku mawulire nali ku mwanjo nnyo gwa nali nkola ne Masembe n'omukulu era muyambo yali setup Umaru bamusetinga naye ati yamala n'amukkiriza kuba twatuuka ewa Umaru ne batula mu kafuba eyo okuvayo nga bakkiriziganyizza omwana agenda aziikibwe mu limbo era Umaru yali musaale nnyo omwana ogenda okuziikibwa mu limbo anti yaleeta omulambo yaleeta takisi za jezi ewa Umaru ng'omuyita Seeka kati netulowooza nti ebyo biwedde naye kati mukulu Umaru ono nze nno muyinako ebyafaayo bingi nze nnyinako omuyimbi omu yamugamba ngenda kukuwa miliyoni ku siteegi n'ojjako emitwalo 10 wemba lwakubaleka kizibu kye twakoze tumuwadde platform y'amaanyi nnyo wano era tumuwanise nnyo agenda kumera obwawatiro okumwogerako tukoze ensobi nene abali bagala kutwetondera tubeetondedde tasaana kujja wano najja ku siteegi n'obwettaano nga bupya buzibu oba bwoza na buwoza agamba ono muwadde miliyoni manyi tuwagira nnyo talenti empya oyakkirira wansi bamusana mga nono ekyenda kiri nanono ekyenda Ssegirinya yalwadde emukko Umaru n'afuna waalippira n'atandika njagala afe njagala biki kugamba nze natunuulidde mukulu Umaru ne mwewuunya ku bigambo ebimuvaamu eri musiraamu munne kubanga sakozi mu bulamu bw'ensi eno ffe tuyayanira kubeerawo nze essaawa ya leero nyinza okuba nga nyina obutakkanya bwange ne mwami mawa oba ne Duncan nesinza kumwagaliza kubanga mulwadde era kyova olaba 2011 bakuba bibikulu amasasi Bob Wine agenda mu ddwaliro n'agamba mwagala awona akomewo simwagala ntalo zaffe nga ali ku kitanda njagala akomewo ki nze okumulaba nga mukwano gwange omulwadde naye njagala akomewo awone tuddemu entalo zaffe yandibadde aga nti nze okumulaba nkakase nti oba agenda kufa kati mwami Umaru era nze essaawa ya leero kubanga kino kyali mu kukola si kituufu simanyi oba enzikiriza z'obusiraamu zikirazira naye nze sinza ziramula kuba simanyi busiraamu kibutegeeza simanyi kizitegeeza naye nze nandirowoozezza nti sakozi kibi nnyo nze ku ntegeera yange twafiirwa omusajja muzaata twafiirwa nnyo kubanga mukulu Umaru ono singa takyalina kamera nimwe mugoberera era ekyokubiri neewuunya omuntu yenna akwata kamera n'agenda ewa mukulu Umaru ng'onoonya content ng'ali mugamba oli afe n'osigala ng'oli ku kamera nkwewuunya nnyo bamwaka afaananisa badde bagamba okufa ng'abadde muntu osinga kamera yosobola okugikwata kisooka kya byonna naye wabanga sakozi waliwo obusiraamu obuyinza okukwatira omukulu ono nga tanaakufuuka kizibu mukulu Umaru w'ennansana bandimwanguyidde kubanga agenda kwaya abantu bangi ekirala mukulu Umaru kye weerabidde nti oli ku balwadde bo bagoba abategeera anti nze sakozi wengende wa mukulu mawa oba waddanga mujja kusooka example naji kusooka kuba nange byenkola nabo mukulu mawanga musawo n'angamba nti njagala otte Duncan maizo sikwatagana naye tuyinza okugaana okukwatagana kati omukulu ono Umaru abalwadde bo bali mu kukulaba nti gw'osabira abantu okufa era amaanyi ogalina abalwadde oli mu kubeegobako ate omanyi ambassador sayina olimba olugamba nti wologa atuukiddwa okufa ne weewaananga wookola kumba amaanyi ga Katonda kati mukulu Umaru mukulu Ssegirinya ono nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno gwe simanyi kigenda kuddira naye nze nja nkubula ekintu kiri kimu wabanga mukulu Umaru ddala nga asaba edduwa neekola ng'asobola okutta abantu mbadde njagala aginsabire kasajja gwe oli kabi nnyo oli kabi nnyo 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 naye nze mbadde nsaba onnombera edduwa kubanze wanziba nako
nze ekirungi ekiriwo nti nze wanzibako kale aterezezza netwalayo nzekka nkitereze nakanapa buddemu nakuwaako ku ssente naye mbadde nja nombera edduwa kuba ebya ssente saazifuna ate bwajja nkukulumira eggana ly'embuzi ekimuvumya Sheikh amuyise Umar ekimuvumya Umar byagenda okusaba tiyabifuna yadde 10 naye nga ye Umar sawa zino guni n'avaawo agenda kuba kazito kanene nnyo ng'omuntu kanene atajja kawulira ye muntu akola ku balwadde enkera n'avaayo n'aboogerako nagagwe gundi wabadde ewange balina olutalo lwe baalimu ne Grace Khan baafuna obutakkaanya bannange n'avaayo n'amulangi akasannyalaze ka zero phase takalina ebyo byaliko yeerimba talinaamu yadde talina waba alina akasambwa alina akazimu k'akasambwa tekakola talina ebyo byayogera byaliko mbuno okuva ekwesudya yayagadde kudda mu mawulire ebyaddala yayagadde kukomawo mu mawulire abantu bamulabe nti akyaliyo kasi yategedde nti oli mulwadde fena obulwadde obuluma gundi tubumanyi naye ate kyeyerabidde yabyogedde nga yagala come back singa omusajja ekintu kyonna kimugwako oyo Umaru tola abantu li bamufulumiza obufaliso nga bulinga obufukeko omusulo ajja kukitegeera ewama tumalirize gundi sakozi kikyolaba Uganda eno erina ebizibu ate twatekawo programu eno naye tugenda sanga ebizibu bingi tiwekanga nga goyina okubeera nga olina okwogera ku gavumenti ogirage enguudo enfu amadagala biki ng'oluusi siffe tuteekeddwa naye olwoba tuli bannansi ng'oteekeddwa kati abantu abafaanana nga Sheikh Umar bangi mu Uganda era ng'emitima gyabwe gikusuubira osobola n'okusoberwa n'ogamba balowooza batya twali wano ne Dankani netugamba bannange Ssegirinya mulwadde Ssegirinya mulwadde oba obuyambi abugjeebwa muleka ayambibwe abantu nga bagamba Ssegirinya ali mu komedi era nze ekyo valaba nti ebiseera ebimu olumu ngenda negamba oba kino nkitandikirewo kiteesaako kati essaawa eno balabye nti Ssegirinya ddala mulwadde balaba nti Ssegirinya ateekwa n'okusabirwa buli omu amuyambe nenga Ssegirinya twakyogera wano kyobalaba kamera zino nzibu era mwegeneze gwakola interview omanye interview gye nakola ku luli nayogera ki oba kubanga abasajja bano ab'ebweru bano ono atwaze bagoberera nnyo program bazigoberera ne bagamba gundi wali yayogera kino gundi nayogera kino kati ebireese bino byonna baseka Umar okuvaayo ogenda kulaba nga kubanga Umar gundi ono obulwadde bwe bugenda kulabisa abantu bangi n'abaali bagamba nti si mulwadde n'abalina emitima emibi abasaba dduwa ng'eza Sheikh Umar nabo tugenda balabisa nga Bobi Wine we yagamba tutandike okumanya endowooza z'abantu zibeera zitya twatuyinza kubeera na munno nga mulwadde ne bw'aba yakola ekintu kibi n'omusabira okola ki afe gwobeera muntu nga bakutonda mu mbeera ki era ng'otegeera otya Ssegirinya omusajja okuva gwolaba nti okuva lwe yabeera ku bwa MP sajja yatandika nga akuba masimu teyeeyagala agenze okufuna obwame bwa palamenti yamalayo ndowooza emyezi 3 ne batwala mu kkomera abadde nga akomawo bamuwadde beyiro teyeeyagadde ali ku kitanda naye n'osanga omuntu akutte essimu ye oba agenze mu kamera agamba omusajja afe wakola bone booti kyokka ng'ogamba nti osaba osinza osaala sendowooza nti omuntu waba alina kukoza ekibi ffenna tulina gye tuloopa tulina awantu yetuloopa nti ati Katonda mukwasiza Katonda ne lwaki abantu abamu tebamanya nti Katonda gy'ali kubanga owulira n'ogamba nti ddala n'ogamba nti olina sheeke olina ne Kurani osiiba kitegeeza nze mawaata atabeera na Kurani buli kadde nkusinga okumanya nti Katonda akola ki gy'ali so nze ndowooza bannayuganda ffenna gye tuli abalina emitima ng'egya mwami Sheikh Umar
muli bangi nnyo mukendeeze mutegeere nti Katonda gyali kyoyagaliza munno naawe ojja kiraba olulala naawe omwana wo ojja kituukako. Naye agamba ebizibu byonna ebyamugwira Ssegirinya mbu yabinamu omukono. Ebizibu ebyagwira mwami gundi oyo ani Umaru Ssegirinya si yabimuleetera ye yabyereetera kubanga Ssegirinya teyakwata mwana gwe bafunyisiza omulambo teyagujja Ssemuto yakwata David akunyonyodde bulungi ti omuntu wali yafa yali alina kugenda wali ewani ewa Seeka Umaru si kukipika ye yamanya kubanga David akunyonyodde bulungi nnyo ti ye yagenda najjanjaba omwana ng'amanyi omwana gwenzijanjaba namujja wano kati atuuse okufa nina omuzza gye nakola ki Ssegirinya talina kyeyakola Umaru yawabula yamuddiza ebibye n'abimuddiza mu mbeera nti yabimuddiza mawulire yabimuddiza oli amwana amaze kukola kinagamba naye kyekyo gyakola naye nga yamuleetera kike okyegedde naye ekyagwa ku Ssegirinya buli muntu akiraba musajja bamusiba bwe bamusiba tetumanyi oba yalya ki oba akawunga kaali kafu oba ebijanjalo byalimu kawuukumi oba kawuukumi yali wa yero tetumanyi ebijanjalo bya yero bye yalya bye byamuleetera ebizibu naye noddawo n'omusabira so bannange tusabire Ssegirinya awone naye nammwe abadda wali nga munenya abantu nti bayambye Ssegirinya si mulwadde yeekoza ekiseera kigenda kutuuka mulabe obuzibu abantu babalabe mmwe nammwe nga babakubamu ebituli kuba mwakalambira nnyo. Faluku nze nja kusooka ntuuse okusaasira kwange eri Ssegirinya nsabe ne Mukama Katonda amusuuse Mukama Katonda amuyambe ebimuluma byonna asobole obimutaasaako nkakasa nti kati abali bagaa nti Ssegirinya yeerwaza nkakasa nti kati mwategedde nti mutuufu yali mulwadde kinjo bagamba maitu abagamba nga Ssegirinya kituufu muleke oba obuyambi abugjewo amugaba Dankani baleka baalidde naye nze ekintu kyesisagiramu bakiirala bulwadde saawa zino abali bagamba yeerwaza yeekoza ndowooza okulwala okutuufu mwakulabye nti omusajja mulwadde nga nvudde ono yajjanjaba David Koma aye David Koma tabagambye ali amusabye embuzi akwate yagitwala nga naye obwavu bwalina tebumusobozesa gula mbuzi ate nkulimbe kati gwoli awo naye gwosaba embuzi anonyewo obugagga omusabye n'ebiragamo nago mu kitundu mwateete embuzi simanyi nekkando n'obubandi ebintu byamusabye kana biri 40 kyokka anonye ebintu byensi. Faluku kino kigenda eri abakulu b'eddiini nze mbadde nsaba omukulu ono bamugyeko ekyeyite ekya Sheikh kuba si Sheikh bazisazeemu zisoboka kuba Faluku nze siri musiraamu naye mpulira bagamba omusiraamu tokkiriza okusiba busungu nnaku 3 siwe kiri kati ate oli obusungu bwe buli myaka ate tebeesonyiwa. Faluku nze bwenyiiga naawe nze kinkakatako okusonyiwa mu mutima naye abisigadde Katonda yakola ki tukola byansi. Faluku nensi teri agenda gikungula ne Museveni agiremedde kutalina lunaku lwagenda n'ekibajjo kyayo onfuna naye kiva mu ggwe mu mutima gwo nakwerumirwa n'ogamba naye kino kyenkola abaana bange basigaddewa. Sawa zino osabira Ssegirinya okufa golowooza ensi ogenda gikungula abaana bo balitunula batya ku baana ba Ssegirinya enkya nga baga tata mu yasabira tata waffe naafa kale n'abamu obutwa tubaggyeko omusango kuba bangambye butwa tubaggyeko omusango tuguzza wono Umaru kati Faluku waliwo abantu aberimbika mu ddiini zaffe nga bo bazze kukolera mu bikolobero kati ono omusajja abadde yeetaaga yennyini bamukwata bamukumako n'omuliro bamwokya omanyi lwaki Faluku tosobola kukeera ku makya n'okwata ddiini abantu gye bakkiririzaamu noga nti gwe muwayise osabira oli afe nogamba lwaki tofa nadde ne mu kamera nagamba era njagala nnyo onsooke ndabe ku famire yo ng'ekaaba amaziga
Nenga kwogambe kaba amaziga omwana gwe mwebakako omwana mukumwebakako yeraze mujjanja basimanyi mwana ali tatege osimanye bitabo bitabitegera bulungi ngaze musabira afune magezi ya magezi ge yamuwaga kumwebakako gole yagala nsekula muletya Faluku mbulamu omuntu ayinza okubanga siya kutusiza ku kyoliko enga abantu bokozeka ebikolobero okutusiza ku kyoliko Faluku amaziga g'abantu gakolima Faluku omuntu asobola okukaba ng'omukozi akantu n'olaba kubonaabona nga buli kyokwadde kitambula naye ng'oli ku maziga g'amuntu g'otambulirako era nti ngamanya abantu abakola ebibi abantu gwe tolooza nti omuntu omukozi wano ekibi agenze wabula manya asigadde ku mutima akulinako Sheikh Umar akyogerako si yakireeta naye ensi enegenda kuzitoberera Katonda singa akeera ku makya najja Ssegirinya mu bulamu bw'ensi ensi eno gy'olabanga ennene ejja kufundira Sheikh Umar era lumu ojja kukeerako mu nsi muno nga ne bwoba olinya takisi omuntu agiddukamu nga ne bw'ojja okugula ebintu ku dduuka omuntu aggalawo naga situunda lwa nsonga amanyi nti nekyokwatako oyinza omulogeramu n'afa ajja kuzirinnya anti Faluku mu bulamu bw'ensi buno bwe tulimu obulaba tewali kitasoboka mu nsi eno byensabira Sheikh Umar nani musabiddeko adde mu nsi eno nga tusobola onya takisi ffenna tumusange ng'atambula bwati nga yetambula yeeyogeza ate kijja kuba nze nno nandigambye nti mukulu Umaru sijja muyita Sheikh kubanga mu Busiraamu ndi musajja Musiraamu nange Obusiraamu tebutukkiriza kunyiiga kutuuka ku ekyo ate nga ne gw'onyiigira yakuyamba buyambi si ye yaleeta omuwala oli omulaga ka VIP nga mukulu gundi bwe yatugambye osobola okukola ki mufunemu amagoba ge mwali mufunyeemu ono yakuyamba buyambi naye ggwe weereetera ebizibu naye mu kwereetera ebizibu ensonyi ozifudde obusungu ono n'akujjanjabira ne ku mwana wo naye ate omwagalizza kufa n'akujjira ne mayiti yo mu ddwaliro n'akuwonya ne transport n'agikuleetera ate kulabisa ki nga nkuyambye kati sente yazimuddiza yeze yamusasulirayo nga bamugirayo mayiti oba dduwa gyamuweerezaamu ye dduwa ki tulabye bameka tewali dduwa n'emu gy'oyinza kusabira muntu n'afa okuggyako muzaddewo akuzaalira ddala omubaka atugamba nti omuzadde yekka yayinza okuwanika emikono gye singa oba omunyiizizza ne bamwanukula ku ekyo ky'omunyiizizza Mukama Katonda n'addamu essaala ye naye tulabye bangi abalinga mukulu Umaru nga baagalizza bannaabwe entaana ate ne basookayo akanya mukulu kajjeeko ekitiibwa n'egi kale sikulimba Faluku teetaaga nyongereza ekitiibwa naye tumulekere ekitiibwa kye talina kitiibwa mu bulamu naye nga nze nandisabye beesonyiwe bonna basiraamu beesonyiwe maybe mama wa Ssegirinya ayinza kali Ssegirinya akoze eki gundi byabamusonyi ogamba beesonyiwe nedda sebo ono gundi nedda sebo nedda yamuyamba ono yayina okuvayo yetonde Umaru toyinza kuddawo nogamba beesonyiwe gundi Ssegirinya yakola ki Sheikh Umar yamukola ki kumutwalira mulambo gwali gwani osanga bali ekisooka mugambye by that time era yali mukulembeze Kawempe oli yali nga yabatwale Kawempe mutuuzeewe yakikola muki ng'omutuuze osanga Umaru bali bamugambye nga biganyira kaka tumutwale kamera ate ne Sheikh Umar ekya kamera kyali kimukolera kuba yagala nnyo kamera kyamuyamba ayagala nnyo kamera ajja ku stage nze namulako ku stage ya Spice Dana Roger n'agamba wekali nya kamera mukakuba ejjeke ne bakakuba jjeke paka wansi Sikulimba yagamba Roger akasajja kajira ku mbuno kafuwa Spice sete mukakuba ejjeke olwabo girinnyako bwati yejjeke yaluma. Alright. Nsaba tukome wano olwaleero totumide ku Canada. Abakanada atenze nali bafudde koddi. Agobo oli nakatali yadesinje ekiko. Ani aganda bavaako. Wamma abantu be Texas bantu bange mwami Fred Magembe n'abantu mbatumiddeko nnyo. Fred Magembe yali nnyo. Kakati waliwo abantu bange abe Canada mbatumiddeko nnyo. Luno olukungana baluyita International Conference on Health Care and Social Workers.
lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 na22 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja. Abantu mwenna abali e Canada abakola emirimu nga mukwanaganya abantu abakola mu malwaliro muki mugende mu lukuŋŋaana olwo. Lugenda kubeera Ontario Science Center. So, Okay. Beksali kuki. Beksali kuki. Mukyala Nsubuge Louisiana nkutumiddeko weebale nnyo weebalire ddala ebintu bikwasaganya. Naye nga Seka Umar nze nkusaba nga nze weesonyiwa ebintu bino obusiraamu no akendeza obusungu kale yayinza okuba alina obusungu lijjakoma okugenda mu mawulire singa yajjanjaba omwana olindako Sekinyi singa yajjanjaba omwana oyo naawona n'akula n'abeera w'amaanyi yandibadde ayitani taata kati essaawa zino twetaaga solution ku kintu kino ettooke likusumbuwa yeyo solution yakuma obugagga bw'aba yakuma obugagga kati nze gwagenda ofuula omugagga sebo yakuwa obugagga ekyo oleese kyaki embuzi ono yamubula ennaku z'omwezi 8 tugenda ku Afrikana kuwakira King Saha. Ennaku z'omwezi 2 Desemba tugenda kubeera awo ku Serena Hotel. Abayimbi bangi ate baludde okulaba Maria Mundagire mujje. Kyutika ye gyali, Ngoni gyali, Ajati Sofi Nantongo gyali, Feibe Nasolo gyali. So ani Ajati muwulo Ajati Sofi Nantongo ewasimbwa abakubuzeeyo mufumbo akubuzeeyo gyali Maria Mundagire yafumbirwako ewaane ewoli gundi yanulayo kakati mukwano gwaffe yagamba twakola program bakumwebuuzaako John Segawa neera yali yagamba tumala kubiwaayiriza wulira ekikadde kyemutegese kyabawuulu oba ensonga ya musajja ono nno ntuufu nange bwe ntuyatula ekikadde okuva ku Queen Florence kubanga be bakirimu kyabawuulu be bakirimu mutegese ekivulu kyabawuulu naye mu kikadde abawuulu mu kikadde John Segawa yamugoba babayita batya bano bamama bani bamama babayita bamama asina balina ekyo gye bakiyita bategese abawuulu mu kikadde oba ennaku zino babayita single mother single mother mu kikadde basingle mother be basingayo Florence bawe simanyi kasodde tayina nakitegese yennyini muwuulu beyanjula mpologomani balina empeta